trois questions fondamentales qui se posent. Webukeredde olunaku olwaleero nga lipoota z'akakiiko akakola ku by'empuliziganya ka Uganda Communications Commission ziraga ng'omwaka guno 2024 bannayuganda obukadde 2,600 bwe baligittira ku mikutu gye mugattabantu kyokka nga basinga bavubuka. Olw'okuba bino bibanja omuntu kwe yeeyagalira nga mpawa mukuba ku mukono bangi bawandiika oba okuweereza obubaka nga bwe baagala ekibaviirako okulumya abalala nga tebafuddeeyo na kuteeka the Computer Misuse Act erayisibwa mu 2022 ng'ekigendererwa kyakubakomako. Munnamateeka Siraje Katantazi okuva mu Ssenkumba and Company Advocates atubuulidde nti abaayisa etteeka lino batwala akadde okwetegereza amakulu bwe gutuuka ku mikutu gye mugattabantu ne bateekawo enkomera ku nkozesa yaagyo. Etteeka bwe lyali linnyonnyola social media lyagamba nti social media kwe kukozesa tekinologiya oba emikutu oba enkola yonna ng'ofulumya ebirowoozo byo enkolayo oba endaba yo ey'ebintu nga bino birimu emikutu egy'enjawulo gye nmenye YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok n'ebirala byonna. Ono agamba nti batunulira ensonga nga 3 naddala okufulumya okusaasaanya n'ogabana obubaka bwonna naddala obukontana n'amateeka g'eggwanga. Abantu bakozesa pseudonyms. Kati Priska kifo kya Priska olw'okuba Priska lijja kutegeerekeka n'onoonyayo erinnya erya social media. So kimenya tteeka to publish, distribute or share any information that is prohibited under the laws of Uganda. Bwe kibanga kimenya tteeka okufulumya amawulire ago toyinza kukikozesa ng'okozesa disguised or false identity. Mu mbeera eno ebimu ku bitunuulirwa ng'onaggulwako omusango olw'obubaka bw'osaasaanyiza kwe kubanga buliko omuntu oba abantu bebunyiiza okuweebuula oba okubakkakkanya mu bitibwa byabwe. Ennaku zino singa ofulumya akantu nga kanyiiza to offend nga kanyiiza omuntu omulala ekigendererwa kye to ridicule okuba nti nno omuweebuula mu kitiibwa kye to annoy okumunyiiza to lower his esteem okuba nti nno okakkanya ekitiibwa kye mu bantu abalala ebyo byonna musango. Kyokka era etteeka tererabira abo aboogera ebyobulimba ku balala naddala nga tebalina bujulizi ku bye boogerako kyokka nga obubaka babuyisa ku mitimbagano. Okulebula omuntu kitegeeza ky'omwogerako si kituufu. Kakati kalibuli talina waatandikira oba waakoma kasita olebula omuntu obeera oleese obuzibu era asobola okukola ki okuggulako omusango. Naddala singa okozesa social media tumaze okulaba nti nno ufuuse musango. Ekyewuunyisa etteeka lino terikoma kukwata oyo yekka awandiika obubaka buno oba akola ng'ensibuko yaabwo kyokka n'oyo abusaasaanyizza. So tulina okwegendereza ki kye tusaasaanyizza tekirina bwe kinyiiza abalala. Bwe kiba kibanyiiza oyinza okwesanga omuntu akoze eki akuguddeko omusango okuba nti nno okakkanyiza ekitiibwa kye. Singa omuntu ayogerwako ebimujja mu mbeera akoseddwa waddembe okwekubira endulu mu kkooti era wawaabiddwa wegumukka muvi aba alina okusasula obukadde 10 oba okusibwa. So olwopa ku poliisi neetwala fayiro ewa state attorney n'akola ki? Because it's an offense. Era emisango egy'okumenya amateeka gye gibeerako fayini oba okusiba. Kati fayini y'okuba nti gukusse mu V ziri 500 currency points ze milioni 10 beddu. Okiraba oba okusiba ebbanga eritasukka myaka 5 oba byombi. Olw'okuba nga si kyangu kupima ngeri muntu gy'anyiigamu okuweebuulwa oba okukakkanyizibwa mu bitiibwa kyandibadde kirungi buli muntu akozesa emikutu gye mugattabantu okufaayo n'okwekenneenya buli bubaka bw'ateeka ku mitimbagano naddala nga yeebulirira ku tteeka li Computer Misuse Act 2022. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.